Sibirota tabarkayo wadayana kwa kunda na shira akampwera abamakuru agenshonga kuko babagambire mu studios umabazi gwirizuba nyinemu mjenyi Minister Haruna Cheyune Kasoro good minister wa microfinance kandi umabazi gwirizuba ntwenda gamba okukira munonga atsebina echa national resistance movement ngoku wareba mu makuru gaitwe rizuba batongoze kishani zirikuza kukozesebwa umukurondero umwebembezi w'ihanga Karuru umukaruru akarukuza kuterwa umwaka ogw'2026 konka kuko rukimanya kurugo mu kwezi kwa mshanju irewo ziriya structures z'abandi za LC na nezindi urwo mu kwezi kwa mshanju kwitya hati ikibine cya NRM kakatera Karuru 2017 kwa mshanju kurugo kwitya hati abantu bose ro mu tribunal barabireho abagize rengwa Karuru kagarukwe mu mbice capital bimwe nabo bariyo ko bariyo mbyabo kuko ntwenda kutera toci ibitaragenzereje umukibina umukaruru ke kibina aka national resistance movement ikizibu kikargangahi ikitaru kugenda je mu kibina nikiha kandi n'ikindi umesho waho katse Honorable Haruna nanda kwetsimba ahakachikwa kakuru akekibine cha national resistance movement akarkumanya ka central executive committee ahabwa vice chairman ahabwe changa echa Uganda ekirikumujemesereza nikiha nangwa nabahagize bekibina abarikutsiro bwingi ninga shabamwe abahanzi tabarikumanya ababantu abarikuba bari yaseke bunu bakora merumoki nacyo nejja kongera kukishobora ntibasa kucyitegereza konkeri izoba kuko wahurira Honorable Haruna no wa Uganda urinyankore ndubasa butamgendera genza kwindura mukake ntugamba umururimi Uganda konkani impamya ngo abantu abarikukiro bwinge mu rurengero izoba ningasha barikuru nyankore nabahurura Uganda habo kubendimi zinubza Honorable twaniriza konka matini nabeshengereza abatuririza sigambire runyankore tijina buzibu nebajya bitegera nabeshengereza abebembezi bona abakundwa Ruhanga n'abakunda mukama asimwe Honorable ngate tunagenda buterevu mu karuru k'ekibina cha NRM urwarero mukulembeze w'Egwanga abadde Bushenyi ngabogera ku nsonga y'amajani bei y'amajani abantu urudda runo bamaze banga ngabakaba bamu n'amajani bagasimani bagajjayo mutaka nibalowooza nti banditeeka y'ebirala batandika okufuna mu mataka gaabwe olwaleero omukulembeze w'Egwanga bw'abadde Bushenyi simanyi oba otuuseeyo kiki ekivuddeyo olwaleero president simuwerekeddeeko kubanga mbadde n'enteekateeka ate era endala z'endiko wabadde baminisita bannanga balala naye nga enteekateeka y'amajaani pulezidenti azze agiwomamu omutwe era nzijukira nti alina ne bainvesita beyaweereza bagende bazimbeyo factories ennene eno owaho ne bubiraalo wala nzijukira bulungi nti bainvesita abo meeting nagirimu ate era waliwo ne areas oba suppliers ba seedlings ez'amajani babadde babanja sente okumala ebbanga president ya finance directive era twataddemu sente ezimalira ddala mu financial year eno enyinyi gye tulimu era tugenda kusasula abantu abo bonna b'amajani babadde babanja banasale bed operators so nze ndowooza nti sigobedde bulungi kuba nsibye mu field naye mmanyi nti president abalese nga balina akamwenyumwenyu ku matama toyaza tugende mu kalulu Honorable mbadde saagala tugende nnyo eri wansi mu structures zetwasookeramu balinja tutandikire wano mu mwezi gw'omusanvu we twalabira akalulu akakubwa naddala nnyo kuba MP ku constituency level okuva olwo okutuuka kati amawulire agaliwo gundi alangiridde nti agenda kujja yekka tribunal esazeewo nti gundi yabba ebegundi balangiridde ekyaleeta emivuyo egyalabikira mu bululu bwa NRM nga n'okutuusa kati n'olunaku olwayo tukoze amawulire gavuddeyo alangiridde nti ajja independent wano mu Mbarara
golowooza obuzibu buli luddawa buli mu bakulembera akalulu ak'ekibiina oba ekizibu kiri mu pate nga yo abagikulembera mulemeddwa okutereeza? Okusooka njagala kuyozaayoza ekibiina kyaffe ekya NRM olw'okutuuka ku mutendera gw'okulonda abakulembeze ku mitendera gyonna kuddala ku byalo mpaka ku district, ate era n'okulonda aba flag bearers abagenda tukwata flag ku mitendera egy'enjawulo okuvuganya. Yes, nzikiriza nti mwalimu ebirumira naye ng'ebirumira ebyo era pulezidenti kyovula yateekawo tribunal era tribunal ennaku zino egenda efulumya reports judgment oluvannyuma ennyo seeka enkya egenda kutuula egenda kutuulira ennaku 3 n'okoosa enkya egyo ejja kutuula naki naye oluvannyuma ndowooza nti pulezidenti ajja kufulumya kuba ajja kufulumya obuwabuzi bwe kiki kye tuddamu okukola naye nga wawe ebiteekeddwa okutereezebwa mu kibiina kyaffe. Kibiina kyaffe si kipya, kibiina kyaffe kiruddewo era ffe abamu y'ensonga etuleese twesoboleyo tuvuganye tugende mu policy making body ku ntikko tutuule tulabe kubanga tulina okusengeka ebintu bino ne bibeera birambulukufu kubanga twala ekyokulaberako nga register voters register si buli kulonda tunaba tufulumya register empya voters register ebeera updated kwongeramu oba kujjamu abaafa. Exactly. So erina kubeerawo nga muwongeramu abasaze okuyingira ekibiina abawezezza emyaka oba abaafa oba abaasenguka oba n'abaafuluma ekibiina naye tuyinza kugamba nti kubanga ebiseera ebisinga abantu bemulugunyizza naga ngenze ku polling station ku kyalo wennondera ali buluusi mukulembeze mu kibiina mbaga nti muligyesa toliimu togenda kulonda nga n'okwesimbawo yeesimbyewo. So kakati ebyo byonna byetaaga okulongoosebwa mu SEC gye tukolera policies ez'ekibiina ekirina wewaba policies ezirina okulambika electoral commission nga bwelina okutambula then tulina okulambika ne secretariat nayo nga bwelina okutambula. Olaba nti akalulu bukaggwa kumpi woofiisi baziggala kati nze ndowooza nti abantu bano bajja ne bajja nga bapya kubanga olaba nti baregistrars buli kulonda bali ku luti nga abapya kakati baregistra ba pate balina kuba bamembers ba pate so babeera bamembers ba pate twali badde tuyina policy eri ku luti nga abakozi abalungi ate noba maintaininga kakati ekyo tekibeerawo kati nemujja ne muli ku luti nga abaana abato abapya n'agenda ng'agenza okulondesa nina omulimu gw'agenza okukola oluusi tagira ki oluusi tagutegeera. Pointi endala nti ate na bano ng'oba registra wa district n'ebbanga lyonna abeerawo nga talina tolina kyobadde omuwa kati wanaabanga ali mu sizoni nga saawa yakunoga saawa alabanga kati amakungula gakoze eki ate tamanyi nkya kinaddako kati nosanga ni abamu era olabye abamu bambi bamaliriza nga bali mu makomera abamu ne babeera nga bali tempted okukola ebintu ate ebinafuya ekibiina. So nze ndowooza nti obunafu bwonna buva wano mu SEC okulaba nti tetusobola ku maintaininga abakozi baffe ba kibiina abalungi netulowooza nti buli kaseera tugenda kuba nga tuli ku lutinga abapya. So ndowooza ekyo kiteekeddwa okulongoosebwa. Akalulu method y'okulonda ku mugongo it is the most transparent way kati kubanga abantu basimbye era obala omwomu kati ogamba otya nti layini eno atubalangiridde oli ne kakati wazze nga wajja obujulizi era n'abantu ku kyalo bamanyi omuntu gwe balonda ate omuntu yalangirirwa muki mulala. So ebintu bino byonna byetaaga okutereezebwa
sigenda kwogera bigambo bingi ku electoral commission kubanga ndi candidate ate ndi candidate ng'era nteekeddwa okubeera mu mikono gy'electoral commission kale so siyinza kuba mu nnyo bituli kubanga era ndi mu mikono gyabwe naye kyenkakasa nti oluvannyuma lw'okuyingira mu seeke bintu bingi byendaba bitulina okutereeza byetulina okutereeza okulaba nti ekibiina kyaffe abantu bakibeeramu kubanga ffe mira eya opposition parties baali badde batunuulira mu mira muffe ne basobola nabo okweraba wagye basobola okulaga kati ffe bwetuba nga ate mira yaffe etandisa okubeeramu ebizigira ebitalabika bulungi tetubeera mu kifaananyi kirungi ffe twabadde nga bali baali badde bakoppa ffe aba opposition parties yes so nze ndowooza nti bukimu kyetukola tuteekeddwa okwebuulirira ne tumanya nti nga tukikola naye bano aba opposition kibawa kyakuyiga ki ffe tugenda okuyigira ku bo oba bo bagenda okuyigira ku ffe bw'otunuulira ebigenda mu maaso mu kibiina naddala mu bbanga lino lye tubaddemu nga tuli mu kulonda olaba nga akutte ekifo kyokuna mu kalulu agamba banzibye eyabadde owokubiri naye agamba banzibye bwe tugeze mu tribunal omukulembeze w'eggwanga gye yateekawo okugonjoola ebitaagenda bulungi era sitiirwa abakulembeze baffe bavuddeyo bagamba tujja independent bw'otunuulira ekibiina ekya national resistance movement omuntu ayinza okulowooza nti maybe abakulembeze baffe abeesimba mu politics z'ekibiina bebeekiboggwe ekibiina kyaffe kitegeka abakulembeze okutuuka ku leve egamba nti nizijja kubwe mupinga mutegeke oba afuluma bufulumi eri ng'abadde mu busuubuzi afunye akasente ke mu nyaanya oba mu mwanyi n'ayingira politics kuba nakyo kiyinza okuba nga kyekivaako obuzibu no kakati okufuna akasente mu nyaanya n'ayingira politics tiyali badde ensobi naye mukimanyi bulungi nti waliwo akaseera kebayita expression of interest period akaseera ko weekali nti waliwo abajjayo empapula nga beegwanyiza okwesimba ku bifo bino nze naalirowoozezza nti between that time ne nomination time wali baddewo vetting process wakati awo kubanga kiki kubanga singa tetusubirayo vetting tuwali baddewo expression of interest njozi ba muntegeera bulungi gwe kasita olangira nti abaagala abeegwanyiza mujje kitegeeza nti nga tetunnaba kuzzaayo mpapula kwewandiisa walina okubeera wawo vetting process kakati awo NRM awo bakama baffe awo babuukira esitepu bagibuuka kubanga lwaki otubonyaabonya nti musooke mu expressing interest kiki kyozzaako awo kati nga tonnaba nakuvetinga kati nogaa nti mujje mubire nominated so nze ndowooza nti pate yaffe abakulembeze mu kibiina balina okuteekawo embeera yes abantu bagenda kujja abeegwanyiza okwesimba ku bifo bwe bamala okwegwanyiza nga tibanazzaayo mpapula kubeera nominated duly nominated wateekeddwa okubeerawo komiti egenda okuvetinga abantu abo ng'ebavetinga ku basis esooka loyalite ya pate pate ogiwe kiti ogyagala kyenkanawa ogikkirizamu ogiwe kitiibwa kyenkana ki ekyokubiri capacity contribution yo mu kibiina kiki kyogenda okwongera ku pate kiki kyoyongedde ku pate era kiki kyosuubira okwongera ku pate ekyokusatu empisa zo mu kibiina kubanga ozze mu kibiina mu mutima mulungi oba wali wakutumye kuba omwana watu bw'otegendereza kubanga bw'otaba mwegendereza tugeze oyinza okuba ng'olina maidi ewaka bw'otamukolako vetting enemewo ayinza okuba nga yamukuweereza ng'amukusindikidde kati bw'olaba maidi waka naye ng'ali ku misaaleegi nga enemewo amusasula ng'ate naawe omusasula atuukiriza byoli kati
vetting nkulu nnyo nti omuntu oyinza okuba nga opposition party ekuleetedde Martin ayingire mu kibiina to disorganize you. Ontegeera bulungi. So kati Martin yono bwotamuvetinga kumutegeerera ddala lusize olyoka omukize yesimbe mu kibiina mu bukulembeze bw'ekibiina ayinza okuleetera obuzibu bw'obanga oli mu kuzannya politics n'aboposition nga bategeera nnyo basobola okuzanyisa omupiira n'okwatira mu box nga bakudisorganizinga basobola okuleetera omuntu ng'ekigendererwa kye si kuwangula kifo n'ekigendererwa kye kukudisorganiza kukonoonera ssente kubanga olaba nti akamyufu kano katwala nnyo ssente z'abantu kakati ate bukamala okutwala ssente n'olaba nti ate waliyo ono gubawangudde ate azze nga independent kati ogenda okulaba nga tuwali tuzire ku square A noga nti kakati ate twakoze biki bino nga bwebabadde beesimi mu primaries ate era bwebakomyewo ne mu final kati tubadde ku kiki ekibaddewo so olabira ddala nti bintu bingi bitwetaaga okutereeza naye ng'ate tujja kubitereeza kubanga olaba twalibadde tusobola okuleeta etteeka erizibirayo ddala ba independent kisoboka ekyo actually kyembadde ngenda okukubuuza nti bw'otunuulira abantu ababadde mu kalulu ka pata akawedde be bantu be bamu be tugenda okulaba mu kalulu akaddako ak'eggwanga lyonna osuubira kiki ekyandikoleddwa ggwe ng'omukulembeze mu kibiina eyeetaaga okugenda mu kakiiko ak'oku ntikko okukendeeza ku buno obuzibu kuba kimaze ebbanga nga kibaawo nga mugamba tugenda kulwanyisa ekizibu kya independent ne bwe batuuka mu palamenti era nga mubakwana mubakomyawo mbagamba muli baffe kati challenge eriwaawo nti bw'oyagala okuziyiza ba independence olina okuba nga oli very clean nga processes zo zonna ziri very transparent ez'omunda mu party kubanga bamemba ba party bajja kufunamu okutya nti bwe tuyise kino tuyinza okwesibirayo bwona osanga electoral commission nga terina mazima nerangirira omuntu ng'ate walibadde olinayo option ey'okudda nga independent n'osigala nga osobola okuweereza abantu bo naye bw'oba wakola etteeka ne mwesibirayo so kiba kitegeeza nti nga tonabakola tteeka liri olina okulaba ng'otaddewo transparent enkola eri transparent ng'otaddewo ne sanctions eri abo abakola mu electoral commission nga obataddeko amateeka n'engasi ey'amaanyi ennyo oli bw'aba yenyigidde mu kubba obululu ng'agenda kuvunaanwa ate n'okuliyira kakati bw'oteekako ezo kitegeeza nti oba otaddewo okuziyiza omuntu okwenyigira butereevu mu kubba obululu so nze ndowooza nti ng'ekibiina kiri kyenkugambye nti kyetaaga okuteekawo policies ezigenda okusobola okulongoosa electoral commission yaffe nga twempawalinga bulungi electoral commission eyo nebeera independent nga tewali muntu aginfluencinga kwajjuka electoral commission eno gyolaba yerangirira nti oba vice president agudde oba ayiseemu yerangirira nti oba prime minister agudde oba ayiseemu oba speaker agudde oba ayiseemu kati bw'obanga togiwadde nnyo maanyi kubeera independent esobola okubeera compromised esobola okutya negamba mukama wange ono akyali mu ntebe tunalangirira tutya nti akoze eki nti bamusinze so nze ndowooza nti tuteekeddwa okwawula okuteerawo ddala electoral commission obugumu bwayo ne bwanga eyawuddwa ku secretariat infact nga ne secretary general tagiinaako influence nze ndowooza nti kiyinza okutuyambako wakati olaba nti oluusi bino byonna bibeerawo naye nga influence peddling nga naye esukka oluusi babeerako wasi ku lw'omuwagizi w'ekibiina ali eyo awulira ekigambo seeko oba akakiiko ak'okuttiko ak'omu kibiina twandyetaaze okumunnyonnyola seeko eyo gye mulaga
tulaba kati muli mukunoonya kalulu mwetala aba delegates mba meeting eno neeno bwe mutuuka eyo nga mukola ki? Very good. Era nina gye mbadde lya ntonde ne mbuuza ba delegates nti second member akola mulimu ki nga bonna tiwali amanyi kyokka be balonda nga bazze balonda naye ne sibanenya ne mbagamba nti mwejjeeredde olw'ensonga tulina ate kunenya babaddeyo kubanga mwe temulabangako nga bakola kati ekitegeeza tebasobodde kuprovidinga answer ya second member akola ki kubanga bw'obeera waawo nga toyina nga tolaze buvunaanyizibwa bwa kifo ky'olimu kizibu nnyo okalubiriza abantu okumanya omulimu gw'okola mu kibiina ekyo. So nze nabeerako ne memba wa paalamenti ewaffe eyo nga memba wa paalamenti nga tetumuwuliddeeko ng'ateesa mu paalamenti naye nga tumulaba mu budde bwa kalulu najja n'asinkana abakyala ekyalo n'akisuubiza sefuliya entamu n'atagibawo ne bamuwa kalulu n'akomawo after 5 years n'entamu ng'agikutte entamu gye nabasuubiza yiino munyonge mumpaakali banentuukiriza kati nga bwobuuza abantu memba wa paalamenti akola kinga tibamanyi yatuwa entamu wano nga tibamanyiko mirimu mirala gyakola ki namala kujja kubasaba kaluni bampa nembeera memba wa paalamenti wakyotera nentandika okukola ebintu memba wa paalamenti ebituufu byalina okukola kati ne bwobuuza omwana wa primary amanyi memba wa paalamenti biki byalina okukola ki kati kino ekifo kya seeka abantu abasinga tebamanyi buvunaanyizibwa bwakyo naye seeke memba yavunaanyizibwa okukola policies zonna eziteekeddwa okuluŋŋamya ekibiina nga bwe kirina okutambula ate nezizimba structures ne ba members aba structures ezo okubeera mu mbeera ennungi era bwe muba nga muli mu structures ninga mugamba tibatufuddeeko tuwali atabafuddeeko ye memba wo wa seeki koye atasobodde kuleeta eri biteeso bisobola kubalabirira bulungi mweno wansi mu structures. Ekyokubiri kyobulaba nti nze kati navuddeyo nina bintu byendaba kubanga oledeza embeera ku zi TV okudifendinga gavumenti naye mbeera nnyo naba opposition biba tukyalenjinga mu bitono neŋŋamba ka neetuukire mu seeki nze nsobole obiterereza eyo gamba ngaekyokulabirako laba services zifa muwaneeno mwankole muli bulungi nti districts ezisinga ne cities zirimu ba NRM naye mu Central Region ojja kusanga districts nga bakulembeze baazo ba opposition ne council yo zonna zo opposition ka definitely ne bwabira chief administrative officer accounting officer naye alina kutya bakama be bano ba supervisors be alina kukola bye bakola ki kakati sente president Museveni bwaziweereza n'aziweereza ku district tebasobola kutuukiriza manifesto ye mu bulambulukufu naye nga sente zivuddewa bw'aba balwanya ennyo okukola bagenda kukola ebintu babyetuume nga tiboogedde ku pulezidenti bajja kuzimba amasomero osanga essente bwa district wa opposition ng'agambye nti nze mbazimbidde essomero mubuuze ne Museveni wammwe ye abakoledde ki emyaka gyonna gyamaze kati ne bafuna okubuzaabuzibwa nti oba kyemaani atukoledde wano mu ssente ze oba azigyeewa naye nga tayogedde ku pulezidenti Museveni kati nze nja kuleeta amendment mu constitution yaffe eya NRM ate era ekwatagane butereevu n'amendment mu national constitution yaffe nti ssentebe wa district owa NRM atuulenga butereevu mu district councils. District council meetings zibeere mu bassentebe ba district basobole okulondoola abapate basobole bulungi okulondoola sente president zaweereza mu district zonna. District yogwe nga otuulamu n'omanya bagenda kukola ku luguudo ono na luno n'osobola okugenda ku TV tayari gwe nga ssentebe w'NRM n'onnyonnyola abantu nti president Museveni aweereza ssente mu district yaffe era tusazeewo tugenda kukola oluguudo ono na luno n'oyogera ebigambo oli opposition byatasobola kwogera ne twewala ebibuuzo banaatubuuza nti president wamwe akoze eki kati ekyo twetaaga kukola amendment twempoweringe bassentebe ba district ab'NRM
batule mu district councils nga bakansala bw'olondebwa nga ssentebe NRM mu district automatically ofuuka kansala ng'otuula mu butuuzi nga ex official. Yes. Then n'abamagombolera batuule mu ki n'aba division bwe batyo abapate ekyo kigenda kutuyamba kubanga olaba nti NRM yaffe ngumu era yazimbibwa ku musingi omugumu naye buno obubiina bonna obwa opposition buvudde era mu ffe buli anyiigamu ng'akola akabiina abaali foomu agenda baali NRM ba Dr. Besigye ne bamala ne bakolayo akabiina akaabwe bona Mugisha Muntu jeno kakati bano NUP nabo mulimu abantu abafu abava muno ne bagenda eri kakati buli akoleyo akabiina obusungu abujja eno katwetaaga tumalewo obusungu kiki ekinyiiza abantu bano ekinyiiza abantu bano bwebamala okulondebwa nga bassentebe ng'abakulembeze ba structures mu NRM bwebamala okulondebwa tubatuma kunoonya kalulu bwebamala okunoonya akalulu nga tubeerabira teri kuba ku ssimu zaabwe tuddamu bayita ngaera tubayita kunoonya kalulu kati ekyo nze kyekinnuma njagala ngende mu seeke tuteekewo embeera ng'abantu bano tubakuuma bize akalulu ne bukaba kawedde ssentebe oleda agenda kusigala mu kanso ng'akiikayo n'owegombolera bwatyo then zino structures wansi nazo tuzi empowering financially olaba nti tewali teeka lyonna lituba tumenye okuŋŋaanya structures abantu 3 ku byalo singa tuleese ekiteeso mu seeke ne kikkirizibwa abantu 3 ku byalo tubakolemu sako ebeere ku muluka ebyalo ebiri mu muluka bikole sako gavumenti eteekemu ssente oba ekibiina ky'NRM kale kati ekibiina ky'NRM kiteekemu oba miliyoni 10 ku muluka ng'ezo za pate abantu baffe bano 3 nabo bamanye nti kakati eyo sako yaabwe akalu ne bukaggwa basigala bambala yero waabwe ne bagenda bakiika mu sako yaabwe kati tujja kuddamu ogenda okulonda ng'olidde tubasanzira bakyali bumu sako yaabwe yabakuuma ki abantu ffe balemu okusaasaana so ebyo byebiteeso nja kugenda nabyo mu seeke point endala otunula zino wealth creation programs olwaleero olaba nti PDM emyoga ne programs endala kati tukulembezaamu abakulembeze ba NRM be bakampeyina of course abantu 3 ku kyalo be balina okunoonya akalu ku kyalo abantu ku district be balina okunoonya akalu mu district bwe batyo ne ku magombola bwe bamala okunoonya akalulu baba ebibuuzo baddamu ebibuuzo bingi kati abantu bano bwe mbawa amaanyi nga be bagenda okuteekesa mu nkola puroguramu zino zonna ez'emyoga PDM bagenda kuzikola bulungi kubanga omutima gwabwe gwakugattako n'olwekyo bwe mbawa amaanyi nga seeke eyisiza ekiteeso aba puroguramu zino kubanga zigenda buteevu mu ofisi ya president kati puroguramu zino zibeere implemented by the NRM structures abantu bano bwebabanga baimplementize puroguramu zino bagenda ziimplementinga bulungi kubanga bwe bataziimplementinga bulungi be basanga obuzibu nga banoonya akalulu kati bamanya tufube okulaba ng'abantu bangi bafuna ssente zino era mu butuufu bwazo tusobole okulaba nti ekibiina kyaffe kifuna abantu bangi n'obwagazi mu kibiina naye kati tekiriiwo osanga omukulembeze w'NRM nga naye asimba busimbi layini anoonya bunoonya baani abaafunye wano eza PDM baani abaafunye ez'emyoga kubanga ne bwagenda okubuuza police chief amugamba bugamitise mu guidelines nga situkulabamu gozootya tolina wojjira naye ng'ate essentebe w'NRM so kyobula batwaleetamu wano ku PDC nti ssentebe w'NRM abeere ku muluka naye yekka tamala tuteekeddwa okuleeta n'abakulembeze abalala bonna n'ab'ekyalo babe nga be batwala butereevu okuteekesa mu nkola puroguramu zino ezikulaakulanya abantu kubanga abantu bagaggawala katulaba PDM n'emyoga ze puroguramu zaffe eziri mu manifesto etutwala mu 2026 zetutembeeta zezirina okutuwanguza so kakati ate betugenda okutuma okutunoonyeza akalulu be bakulembeze b'NRM kati bo betulina era okukwasa obuvunanyizibwa okuteekesa mu nkola puroguramu ezo ezirina okutuwanguza ng'obululu buli lwe tuba tuzze yes point endala
wabeerawo okusowagana kati oyogedde bwaliwo abazenga independent waliwo abazeki baseeke memba bakyaliko waliyo seeke memba yenna bano abaliko betwagala okugjako waliyo seeke memba yenna eyatutta obuvunanyizibwa okugamba nti nze mu region yange gyenkulembera kankolewo reconciliation committee ngende nga mpita abantu abasowaganye abagamba nti babakiitinze tugende nga tubayita tukkaanye kubanga abantu abamu balina obusungu bungi naye nga bw'oyogera naye addamu essuubi obusungu ne bukola ki ne bukakkana naye bonna balambadde basirise busirisi bwe bati kati oba olaba buli muntu ali ku lulwe agati aze nga bwe mbuze omuntu yenna ayogera nange okunzidaabiriza kanzigye empapula yange nenga independent. Honorable ekyo tekijjaayo waliwo emabegako waliwo yagamba mbu mu NRM mbu abaliyo ndi mu kukootinga mbu either ababbi bekweseyo tebabakwata oba abagendayo obugenzi balina bye bagenda okubba kuba bw'ogamba nti abali mu bukulembeze abali mu seeka ebintu bino bibaawo actually olumu naffe mu mawulire omunoonya chairman wa NRM mu district nga tayagala kwogera ku nsonga za NRM abakulembeze be tulina mu pate mu kibiina nga mu aba NRM basuubuzi mu kibiina oba bakyagala ebyaddala abakulembeze ekibiina bakyagala naye omulimu oluusi gubatama butami nga temubawadde biboogera kubanga oli bwe bakulikulutinga wano ku TV ne bakuwa ekifo nti gwogenda okubiriza program naye ate nga tebakukkiriza kujja mu program gikubiriza naye nga bakuwa omusaala gwakugikubiriza naye nga togikubiriza oyinza okuwa ekyawo n'ogamba nti kangende nnime wadde bansasula naye tibampadde opportunity kugenda ku lutimbe kukola kakati bassentebe baffe kyekuga nti beetaaga empowerment kyova olaba nti nze njagala kulaba nga tuwa ebiragiro department zonna eza gavumenti buli lwowereza sacula mu ofisi ya kaawo n'okoopingamu ssentebe wa district olina okukoopingamu ne ssentebe w'NRM ow'ekibiina amanye buli kimu ekifo mu gavumenti buli okukola leriizi y'essente n'ogamba tuweereza ssente zino mu kooti eno ne ssentebe w'NRM alina okumanya kyova olaba bw'anaaba ng'atuula mu kanso nga bugenda okuleeta ekiteeso era alina okumanya so ne bw'onoomuyita jangu oyogere ku TV agenda kugamba n'essaawa emu gy'ompadde temmala kubanga alina ebintu bingi by'alina okwogerako naye ekigaana abantu okujja ku TV ayogere ku ki ogenda mubuuza ebibuuzo bingi naye nga tabimanyi kubanga abakulembeze mu kibiina tebamwempawalinze with information okitegeera bulungi so kyetwetaaga sitwagala abakulembeze bagenda kubeera bezi mu ofiisi twetaaga abakulembeze abalina okubeera empowered nga ssentebe wange ow'NRM wa district oba wegombola waliwo ensonga emuweesa kaadi emuyite ku mukolo naye wali osobola okubeera liida naye ng'abantu tebakulabawo nga n'okumanya tebakumanya nali njogera ne ba commercial officers ne mbagamba nti emyoga nga tekinnaba kujja nga tiwali muntu amanyi commercial officer naye kati commercial officer bwe nabawa empowerment n'emyoga njiba ne bagitembeeta bulungi kati commercial officer wagenda ku mukolo ne kaawo abantu basooka kutuuza commercial officer mu maaso n'okugabula kaawo atuula eri emabega kola ddi commercial officer ali nnyo mu bantu abantu bakola ki bamanye emirimu gye so twagala kulaba nti n'abakulembeze b'NRM ku mitendera gyonna nabo bafuna ekitiibwa mu bantu then olaba women councils zetuteekamu ssente kati ate women league zezino tutaziteekamu ssente kati twetaaga women council ne women league zikwatagana zitya okukulaakulanya abakyala kati bano aba women league bye b'NRM bakomaawo women council zitusaamu ssente ojja kusanga youth councils nga zetumanyi ate youth league abakulembeze nga bikomaawo kati nze ffe bamusaayi muto twagala genda mu seeki nze nga Kasolo neeyogerera nja kubulijinga gap wakati wa league zino ate ne councils zino babe nga bawuliziganya bulungi nga bakwatagana ate nga bonna balinamu incentives okitegera baleme kutunuulira bali
nga bo ate bebawa empowerinze nnyo bo nga babalese wansi ate nga bano bebalonda bali ontegera bulungi bano bebabeezaawo bali kati liigi zaffe zino zime kubanga muti gw'amasannyalaze nga gwo gumulisa abalala guvaako amasannyalaze abalala ne baaka gwo gusula mu nzikiza tuteekeddwa okulaba nti abantu baffe bonna abali mu bukulembeze babeera empowered ate nga nze amanyi okubala akalulu njagala kusooka kusanyusa era immediate nga tumaze seeki tumaze okulondebwa twagala kulaba nti structures ez'abantu asatu ku byalo simanyi oba omanyi ebyalo ebiri mu disitulikiti yo oyinza obutabimanya mati oli bize kati abantu asatu ndi bize nnyo abantu asatu abali ku kyalo gwandaba wano kubisaamu ebyalo ebiri mu disitulikiti yo olaba omuwendo gw'abakulembeze ate nga balonzi kwata emiruka egiri mu disitulikiti yo kubisemu asatu kwata amagombola agali mu disitulikiti yo gatta bw'omala okugatta kubisaamu bayitu kubanga Martin bw'abanga mukulembeze we NRM kisuubira okuba ne mukyala we naye ajja kuwagira NRM oba omwami we omwami w'omukyala ajja kuwagira ki NRM kati ojja kugenda okulaba nga bano abantu baffe abali mu structures bwe tuba tubasanyusiza ng'era tubakutte bulungi bagenda tuba tutandika n'akalulu akazitoyera ddala nga sinaba kunoonya bululu bw'abalala tutandika n'obw'abakulembeze naye bw'otasanyusa abakulembeze bali mu structures n'otateekawo mbeera ebasanyusa nabo kufiiringa nti ekibiina kyabwe kuba ekibiina kyabwe kirina kubeera kyabwe nga nabo bakyenyumirizaamu nga tibali mu ngatto za zigudde lubege ekibiina kiteekeddwa okuba kisobola okulabirira abakulembeze baakyo ne bamembazi baakyo ekyo kyekibiina ekijjudde obulungi kati ojja kusanga nga tutandise n'obululu obw'abakulembeze mu kibiina mu structures abawerera ddala so akalulu kaba tikajja tutumenya tuba twamaze dda okukabala Honorable mu kalulu akawedde opposition yabamegga nnyo mu Buganda ennaku ezo mutandiseewo ne initiative eya Buganda for Museveni infact nze nagitandikawo simanyi mutuuseewa n'okwezza abawagizi b'ekibiina abaali bagenze okusingira ddala mu Buganda nga bwe ntandise n'ekirala omuntu yandyetaaza okumanya nsobi ki ezaakolebwa ekibiina mu Buganda ezakireetera okumeggebwa bwe kityo mu kalulu akawedde ak'omwaka ogw'2021 ezitereezeddwa ze tuyinza okugamba nti kati biteredde omulundi oguddako Buganda for Museveni ekoze initiative NRM egenda kulabikako mu Buganda mu kalulu akajja kati Buganda walimu ebizibu bingi ekisooka NRM yaffe wonna erina ekizibu ky'okuba nti tukoze ebintu bingi naye tubali babyogerera kyobula baffe tuvaayo nova ku TV eno nogenda kweri nogenda ku radio nogenda kweri naye abalala bonna oluva mu ofiisi yadde yagakudda waka bamukole masaaji kati tulinamu weakness eyo ti abantu baffe mu NRM tibafaayo kwogerera NRM biki byekoze kati abantu batuuka n'okubuuza oli ayimiridde ku luguudo lwa kolasi abuuza mwe NRM ekoze eki ali ku kolasi NRM ekoze eki amasomero gaffe wegali tagalaba kati ebyo byonna okuvayo bitaganjula ekyo kyatutawaanya ekirala nga liida waffe Buganda tubadde tulina seeke memba nga tafaayo nga tiyeefiirayo era kyobulaba ne butwafuna ebizibu ebyo byoyogedde tatuuzanga erukiiko na lumu eri nabakulembeze bonna ab'emitendera egy'enjawulo nti oba asinga bambi bamagombolo okwabuuza bane twagwa nnyo luli tuteeseteese kati kukola ki wadde babaka ba parliament atulanko nabo wadde baminisita bava mu Buganda ye tafaayo ali mu nsi yiye kati eyo gap niyo twagala kugiziba ng'abantu balonda nze kubanga nze obukulembeze bwa ne mobilization skills zange teryazibuusabuusa mu Buganda kyova olaba bwe nabadde ngenda okwewandiisa ba former vice presidents babiri be bamperekedde oweekitiibwa Professor Gilbert Bukenya n'oweekitiibwa Sekandi be bankutte bwe bati ne bantwala okumpandiisa ewa Tango Odoi era ne Ssaabasajja Kabaka nga
tuyita mu Katikkiro neŋŋendayo nampa endorsement era nakola statement nti mubeesimbye wano mu Buganda omuntu gwe tusobola okukubira essimu ne tumutegeeza ku nsonga za Kabaka n'atabuuza nti Kabaka yaani ye Kasolo ono. So kitegeeza nti tosobola kufuna buwagizi mu Central Region nga toyina Mengo. Obwakabaka bwa Buganda buzannya paati nnene mu byobufuzi byaki nti Katikkiro ayisa statement yemu abantu bonna ne bagigoberera. Kakati ne bwe tuba tuwagala promotinga Mwangi kyova olaba nti President Museveni yakkiriza n'akola partnership ne Kabaka okupromotinga okulima emmwanyi era n'abaga UCDA yateeka emmwanyi nyingi wewa Katikkiro n'atambuza emmwanyi era abantu ne bazisimba. So abantu balina loyalty y'amaanyi gye bawa eri Obwakabaka. Kati bwe tuba nga twagala okufuna obuwanguzi mu kibiina kyaffe ekyenaalemu tewateekeddwa okubeerawo distance y'amaanyi gaapu nnene wakati wa Mengo ne gavumenti. Kakati nze nzize kugatta gaapu eyo nti nze Mengo gye ndi nnyo ndi muganzi kyokka ne mu gavumenti ndi muganzi. Kakitegeeza nti nze muntu omutuufu asobola okugatta gavumenti asobola okugatta Mengo ku gavumenti ne gavumenti ku Mengo ne tusobola okulaba nti abantu batuwagira kubanga abantu abasinga badde balowooza nti Mengo ya opposition nyinga tesi kituufu just nga tuwali bakulembeze b'NRM bajjumbira programu zize Mengo nga ogenda ku mikolo n'ebirala n'okugenda n'abakulu abo n'okubakyalirako. So bw'obeera politician ng'oyagala kuyamba pate yo olina okulaba nti institutions ng'ezo kubanga mu Buganda oba mu Central tosobola kuyamba gavumenti yo ng'oli wabweru wa Mengo oba ng'oli wabweru wa religious institutions. Kakati nze ndi Musiraamu naye Rubaga mu Namirembe Kampala Mukadde Kibuli yonna nja kubeerayo kubanga yonna waliyo abantu baffe setugenda tolonda mukulembeze nga ali bigidi yagamba nti nze ndi ku kino kyokka wetabeera mukulembeze. Omukulembeze anaagatta abantu alina okugatta abantu bonna nga kiriza ekiti ase ekitiibwa nabo byebakkiririzaamu. Kakati oyo yenze. So ebyo byentunuulira kati nti ze mistakes luli ezaaliwo ezaakolebwa kati tugenda tukola ki naye n'ekirala nti ate tulina advantage nti bano opposition nabo bennyini ne bwebabuuza bubali tebamanyiiwo ng'omanyi omuntu omukubira nomugeza nti mukulu oyimiridde wankutwaleko naye nga naye tamanyiiwo waga nti oba wano wa kati nabo bennyini ne bwebabuuze kiki baliko tebakimanyi tebakitegeera. okitegeera akalulu ka mu January aka president nyine nabo bennyini obalabanga ekyoba president bakivaako dda kuba balaba tebasobola candidate waffe kyova olaba nti Secretary General Rubongoya owanuupu mu kifo ky'okusigala nga anoonya akalulu ka president we yabidduseemu naga nti nze munonze ka constituency wano e Kampala kemba nvuganya. Nyanzi yabadde Ssaabakunzi naye anoonya ka constituency kiyeewogomamu. Omwogezi naye anya ka constituency leader of opposition kyokka n'omumyuka w'omwogezi naye avudde e Busoga naye azze mu Kampala anoonya ka constituency. So kitegeeza ki nti abaali badde bali ku National Task Force okunoonyeza president waabwe akalulu bonna bagenda kubeera bizi banoonya bululu bwa constituency zaabwe. So kitegeeza nti baatutadde dda ku kyobwa president ekyo baakitadde banoonya kati bwaki kuba balaba tewali nsonga gye basobola kunnyonnyola bantu. Nze ntambule ne president egundi Kalamoja yonna egenda muwanga 98%. Northern Uganda bali mu ntalo luli kati beesootinze kyovula ne chairman Mau n'ababaka nga bamapenduuzi baani abadde abefudde aba opposition bonna bakyuse era balina fulaga zaffe kati bakyukiddewo ne bafuna ne fulaga. Chairman Mau naye omulangiridde mu NRM yawi tutambula naye wa DP jo delegates ya mulonda izewerowisha tutambula bulungi DP ebeerawo tukolegana naye bulungi. So olaba nti kakati Northern Uganda egenda kuwa president akalulu ndoza nga 92%. Eastern
FDC gyebadde nnyo bamulya ti Patrick amulya ti banandala mafaabi naye yayulika okuva bayawukana ne Kano Dr. Kiza Besigye nabaddeyo era abantu bonna beenaaleemu kakati eno mu Western tuli bulungi kati mulina okutuyambako mu aba Western kwe kulaba nti ate muteeka nnyo essira ku kulonda chief mobilizer owa Central Region ewa Sibuka Nuupu nga ayinamu ensa ng'oyo si mulala yenze kubanga bw'oba osamba omupiira the best way to defend yourself is to attack the opponent bw'oba osambire no mu haafu yo nogaka tuba defending mbu tudefendinge bajja kukozesa ensobi okwatire mu penalty naye bw'ogenda eri n'oba attackinga oba keepinga busy eno ne kipa wamwe naawummulamu ontegeera bulungi so aba Western baganda baffe bemba mwagala okuwummula muleme kulaba ku bukofiira bumyufu en opposition mutuyambeko nga mugamba badelegates bammwe nammwe basebo ne banyewo badelegates abalungi mutuyambe muwagire nze Kyeyuna Aruna Kasolo atabuusabuusibwa ku mobilization skills zange ngende mumpa omulimu guno ngende mbere member wa SEC nga nze ntwala Central Region nkulembere mu task force egenda okunyweza President Museveni akalulu okuyisa mu bafulaga bearers baffe bonna okumobilizingira NRM mu Buganda bwe mukola choice entuufu mugenda kuba mutuyambye nnyo kubanga jjukira etteeka lye tulina kati SEC member wadde ngenda kubanga nvunanyizibwa ku Buganda ku Central Region kyokka n'abo mu Western bannonda n'abekalamoja bannonda mbu okujja ekibayita national identity mbu abantu bonna nga bwendi wa party abantu bonna baali badde bantegeera bulungi well ekyo nekyo kijja kitunulira nga tutuuseeyo naye for now eno nkozi y'emirimu mingi eno mwankole era simanyi ate ne bwe mbadde nkwata omuzindalo okwogera ng'abantu bagamba weeyongereyo ssebo byeyogera biki nina ne gye nayogera nali kazo nenjogera gundi MP yali andeese n'agamba nti mu buli kodinge bonna mu buzannyenga ku radio omusajja ayogedde ebigambo ebigenda okutuyamba ffenna so nze bwe mba ngenda kwogera toyinza kumbuusabuusa ti agenda kwogera ki era byengenda okwogera bigenda kuba ku mulamwa so abantu bonna betuvuganya kiwabadde obuuza ekyali kitawanya mu Buganda bubbi bw'ettaka obubbi bw'ettaka nakyo kibali kikosa nnyo NRM President Museveni akirwanyeeko kati ate munange tubadde tuli awo ng'ate kubeesimbye ku kifo kya SEC mu Buganda ate ng'omu erinnya lye lirabikira nnyo mu bubbi bw'ettaka buli mawulire agafuluma erinnya liri ku mwanjo kugamba nga n'abantu bakimanyi nti gundi mubbi wa ttaka disitulikiti gyava ne bw'obuuza abaana abato ani wano asinga okubba ettaka erinnya lye balyogera kati ate yeesimbye munnange mu Buganda era nibasaba mmwe abali eno bannange badelegates temukola nsobi ate ne mutulondera omuntu alabikira mu kavuyo k'okubba ettaka ate Buganda yaffe mugenda kuba yonna nga mugisaanyizaawo era abantu bajja tulaba bubi kigenda kuba kati ekintu kya Buganda ku Museveni ezo zensonga gye tutuuka okukuba laale bagamba mulina nteekateeka ki ku kuziyiza obubbi bw'ettaka kakati ate kati nga tunnyonnyola era nga atonejje n'abagamba guno omusango ogututte mu kooti yange bino ngenda biwoza bino ngenda kukola bwe kati ate olunaku bwe lunakya nga mutulondedde ate omubbi w'ettaka kati mujja kuba mutuggaddewo bulungi akadde katukutte mbadde nsaba tufundikire okay njagala kutwala omukisa guno okutegeeza abantu baffe ab'omu Western nti enkya ngenda kubeera wano ngenda kusinkana abantu Mbalala ngenda kusinkana abantu bagweta Mbalala bonna ngenda kubasisinkana ku ssaawa 4 badelegates bempita bensaba mujje be bano ssentebe w'enaale mu w'eggombolola mpita abantu 40 abali ku disitulikiti obukiiko obwo obwalondebwa 8 mainstream n'obukiiko 7 obuli ku disitulikiti abantu 5 batono ba disitulikiti
then nempita ku municipality oba ku division yo tuyitayo abantu 3 bali 3 bukiiko buli 6 aba 3 then netuyita ne ba sitting councillors abenaremu abatuula mu council leero abalina bendera abali mu council kati ekisanje bano ekinaatera okuggwako ekisanja kyabwe naye nga mwayingirire ku kaadi y'enaremu muli balonzi bange era mbasaba nammwe enkya mukole ki enkya mujje ku ssaawa 4 bava mu disitulikiti zonna eza Greater Ankole. Tugenda kubeera wano wawe ekifo bakoordinator bange ndowooza babategeezezza then ne ssentebe owa district ne flaga bearer ne member wa parliament ne flaga bearer abo bensaba bajje tugira bapate honorable abenaremu era te bwenjogerine ino mwankole kati waliyo pate endala era abantu nabagamba nti bwosanga omuntu eno nga atawagira enaremu oyo manya nti eno yazzeeyo buzzi tamanyina n'ebigendwa tamanyi kuba bw'oba tomanyi gy'ova toyinza kutegeera gy'olaga ate eno bwe naamala ekawungeezi ssaawa 7 ngenda kusinkana Greater Bushenyi disitulikiti zonna eza Greater Bushenyi enkya badelegates bonna era nga bwe mbamenye ngenda kubasinkana ate ku ssaawa 11 ngenda nsisinkane abantu b'e Rukungiri municipality ne Rukungiri district nawe mbasinkane mu Rukungiri enkya ngenda kuba kusinkana badelegates mu bifo 3 kubanga tetukyalinayo budde munansonyiwa ate ku lunaku olwokuna ngenda kugenda Kabale nzisinkane disitulikiti zaffe zonna ezo ate era ngende nsisinkane ne disitulikiti ezinaba zisigadde awo mu Kigezi then ku lunaku olwokutaano ate ngende Lwenzori sisinkane Kasese bundi bujjo ate Kasese ndabasinkana bokka ku ssaawa 4 Kasese district ne Kasese municipality then ku ssaawa 7 ate ngende Fort Portal disitulikiti zaffe zonna ezaawo zonna nzabire Fort Portal then ku 11 tulinawo disitulikiti awo 2 ezeesudde zetugenda okusisinkana program ngenda kugifulumya then bwe tunaamala ate tugende tuyingire Hoima Masindi Kikuube eyo nayo tubasinkane so mbasaba abasabo ne bannyawo delegates nze Kyerunaalo Nakasolo nesimbye okubeera second member owa Central Region nga nze National Vice Chairperson owa Buganda mbasaba mumpe obuwagizi bwammwe emirimu gy'ekibiina njagikola bulungi ekibiina kyange nkyagala ate pulezidenti wange mwagalira musaamu ekitiibwa kyobulaba naye anjagala era ampadde obuvunaanyizibwa obw'okubeera minisita microfinance okumala emyaka kati 10 ate nga mu seeki twetagayo abantu abali loyo abatagenda kulya mu pulezidenti lukwe kubanga seeki yesobola okuvataaninga decision y'abantu bonna musobola okulonda pulezidenti seeki nemugoba nemugjamu obwesige kati obulaba mu seeki tutwalayo bamafiya bemutategeera bulungi kututte mafiya kubanga simanyi alina ssente simanyi aliwana londa omuntu gwotegeera ekibiina kye akyagala kyenkana ki ate n'obwagazi bwalina eri pulezidenti tasobola mulyamu lukwe ate seeke bweyitunuulira era erimu abantu abafaanana nga ffe ababadde baminisita baprime minisita n'abalala so mu seeke tetunoonyayo mulimo naye tunoonya okugenda okukolera ekibiina kyaffe tube ne power bwetumala okuba ne power naffe tujje twempawalinge ate abakulembeze ba pate mu structures zaffe mu bitundu gyetukola ki gyetuva mu regions zaffe so mbasaba mutambule nange basebo ne bannyabo abatwala ku TV yaffe eno tayari mbasaba mutambule nange bannaffe abalala mu kibiina oli bwajja neyesimbawo ndowooza kyampisa okugamba nti balungi naye nze mbasingako bo balungi naye nze ndi mulungi nnyo so mbasaba mulonde nze ku bo ng'ennaku z'omwezi 2
mu musanvu n'abiri mu munaana naye ekirungi nti akalulu ka ku mugongo buli disitulikiti ejja kulonda ejja kusimba yokka ku mugongo wali tulabire ddala abantu abaagala ekibiina kyabwe nga balonda abakulembeze abalungi so mbasaba basebo ne bannyabo musimbe mu mugongo nange era nja kwebaza owekitiibwa mukwano gwawe muganda wange deputy speaker olw'enteekateeka era owekitiibwa Tayebwa olw'okumpa omwaganya kuno mbeereko ku TV yaffe eŋŋanzi njogereko ne ba delegates baffe abalungi njagala kwetonda bwe wabaawo byomulaba nti tetubitambuza bulungi ng'omukulembeze buweetonda ate kiba kya buntu era kya mpisa mbaagaliza ekiro ekirungi naye bempise enkya bambi tusisinkane mu lukiiko lwaffe mujje twogere kibiina kyaffe mwongere okuntegeera era mbabulye puroguramu ze tulina ensonga lwaki mulina okuzisinziirako mulonde nze kubanga abalala bonna ne bwebabuuza seeke memba akola ki nti amusooke munnonde bwe naatuuka ojja kumanya bye bakola tuyanzege honorable okufisaawo akadde mu sikedi eyo gyoyogedde empanvuko n'ofisaako akadde nojja n'onyumizaako omulabi waffe owa Tayari West TV okusingira ddala ku nsonga za seeki n'ebyetaagibwa okukolebwa mu kibiina kyaffe. Mulabi wa Tayari West ngenda kukumanyisa ng'omu studios twatwinemu honorable minister Kyeine Haruna Kasoro guni minister wa microfinance kandi twantugezaho kureeba ebirikwetengwa kurebeka ngu ekibiina ekya National Resistance Movement kyabasa kutebeekana kyaragamu egy'emivuyo ei tureebera omu Karuuru nangwa n'obwaha tukurikureeba ebya seeke akakaruuru akiyanaronda naho abamwe barigireyo bateire enduuru ngu ba delegates bakabashereka karo mu mahoteri aheeru y'ihanga abi honorable Kyeine nibyo yanagezaho kushoborera kugezaho kworeka ebirikwetengesa kukorwa kurebeka ngu ekibiina ekya National Resistance Movement tikyahwa amaani kureka kyagumizamu nikyeyongyera amaani kurebeka ngu ekibiina kyabasa kugumaho emyaka n'ebisiibu ahabwa program egi nandi mate n'ebyekani nyenda kusiima ab'okuguma aha Tayari West abo bagyenzi banje abu nakora nabo onyekyereze nkwendeze ekiro kirungi.